Bivulu engeri gye tugenda okukolagana n'abayimbi ne bapromota baabwe okulaba nti Bivulu n'abagenda okusaba byonna ebigenda okubeera tusobola okukwasaganya n'okulaba nti nno buli kimu kigenda bulungi. Nti bwe muba nga mugenda kwetaba mu Bivulu bino tubasaba mubeere bulindaala. Kibakakatako okubeera abasaale era ebyokwerinda mu biseera bino tubasaba era nga tusuubira nti tugenda kukwasaganya wamu tulabe nga ennaku zino zitutambulira bulungi. Bapromota bw'oba nga ogenda kubeerayo n'ekivvulu olina okuwandiikira Inspector General of Police gye tusobola okwekenneenya awo ne Director wa Operations yagenda okusobola okukkiriza ekivvulu oba okusaba okubeerawo. Bwe wanaabanga tofunye clearance okuva ewa Director of Operations, poliisi yaffe yonna gyeri tegenda kukkiriza kubeera na kivvulu kino. Tukubiriza bamanager bonna bapromota nti weba musobola mufuneeyo stewards basobole okwongera ku poliisi oba ababyokwerinda abali nammwe musobole okukwasaganya embeera Ebivulu bino n'okwerinda kwe kusobola okutambulamu. Nsanyusa okubalaba. Amanya gange nze Fiina Mugera abasinga mumanyi nga Masanyalazi Uganda Shakira nkolanga n'abawandiisi ow'ekibiina ekya Uganda Musicians Association ekibiina ekitwala abayimbi bonna mu Uganda. Ndi musanyufu nti leero ndi mu kifo kino headquarters za police nga njogera ku nsonga ekwatagana n'eggwanga gwe mulundi gwaffe ogusoose era nebaza Uganda Police okubeera nti tusobodde okukwatagana ku lw'obulungi bw'abantu baffe Abannayuganda. Tumaze emyaka 2 miramba nga tetugenda ku stage nga buli lunaku tulujaguliza mu nnyumba naye ku luno twazzeeyo ku stage ffe nga ffe abayimbi tuli basanyufu era Mukama mulungi. Wuma ne Uganda Police tukubiriza abayimbi abategesi n'abawagizi mu kiseera kino eky'ebikujjuko ebya Ssekukkulu okubeera nga tuli bwerinde tufaayo ku bulamu bwaffe. Nga tuyingidde ekiseera kino eky'ebikujjuko Wuma ne Uganda Police tukubiriza buli omu ali mu ttulubala eby'amasanyu bebo bemmenye nti ffenna ababeeramu ffe abayimbi abakatemba abalabi abategesi na buli muntu gwe kikwatako okubeera nga buli mwegendereza kubanga threats nyingi ze tufunye ebintu bingi bye tubadde twetegereza endwadde weziri naye tulina okugoberera amateeka nga bwe gateekebwawo era tusaba mugoberera ebiragiro bya gavumenti bye yateekawo okulaba nti tusobola okwekuuma nga tuli balamu mu kiseera kino. Abategesi b'Ebivulu nsaba mufeeyo nnyo ku bulamu bw'abayimbi engeri gye mutegekamu siteegi zennyini olumu abamu bagwa kuba ofunye stage eri substandard tusaba nazo muzikole nga ziri standard kubanga abayimbi nabo kyabugagga kyagwanga mulina okubalabirira nga kwe kuli security gulugulu ate nga n'ekifo kyennyini bwe kiba kijjudde tokaka abantu tumanyi twagala ssente naye tulabe nga tukuuma abawagizi baffe n'obulamu bwabwe nga tebuli mu matigga.